Omunyankole yasalawo. Ono yetumuyita ambassador wa Firebase nate. Ambassador. Ono mwami akola ku ddembe era nga tumanyi nga Jacob Omutuuze. NUP everywhere. Tukuze batugamba mukadde magezi naye ate byandiweddeko mulembe simanyi ndaba bubina y'abakadde ba luno tebakulembeza ate bwe bulyake balagira ddala ensi be bagisookamu bagenda nayo era basemba nayo bw'ate bezibise buli kye basangawo ne bakotogera balirekawo ekisinga okunnuma omulembe okuliddawo mukutendesa ebukumpanya abalyake mmwe NUP everywhere. NUP ono tumumanya ayambala ziri engatto ze baalagira bamuyita Khalifa Aganaga era ye mukiibi Sadat. People power! People power! Sibu era okutegeeza Mr. President yakabonereka. Buli wansanga abeera ngamba muwe ssente ampe namba ya maama we. Bamuyita MC Kapale ngera amanyikiddwa nga Kawuti Simon. People power, our power. Batusibye, basibye taata wange kati lutalo lwa kunoonya buyinza. Our power, people power. Nata mutaba nayo ojja kusomwana wa. Abasigo okukonfu webaweramu okukonfiira netitine nekirala etteeka libataddeko tubiganye tetwabiganye oli neggwanga abali eyo njagala obajjukiza nti essuubi lirimu ffe nga ba artist ffe abali wano mwe bannaffe abali eyo abakyatidde manyi mujja tukubira amasimu kadi yo gifunye mutongole ekyaliko agamba eno wano sagala nnyo kugyogerera kyekiddako nawe ogenda kwesimbawo nze eri mobilizer wansi ku muntu wa wansi oli anyigirizibwa ddala waliwo abantu abali wansi abatandategeera kikigenda mu maaso naye ate nga banyigirizibwa naye nga tomanyi kyakukola nga bwe tugamba eddoboozi bo tebamanyi tebatugamba lyabwe so ndiwo okuba nga nyiyikiza ekigambo kunopa amaanyi g'abantu paka ffe tetugenda fuga bisanja bingi tujja fugayo ebisanja nga 2 byokka tukwase n'abalala naye kati njagala kunyigiza mbeera ensonga nginyigize mu bantu abawansi ba mobilizer abantu bategeere kyekigenda mu maaso mu ggwanga bo bennyini balina okwerwanirira teri muzungu agenda kuva eri banku ddala oba mu Nigeria oba mu kikulwanirira Uganda bo nga abannayuganda balina okwerwanirira okulaba nga beetuuza mu ntebe n'okutereeza emirembe n'okumalawo obwavu bwe balimu n'embeera gye balimu embi. Akapale bulijjo okola bu speaks ne butambula nnyo nnyo oba komedi
era amateeka amapya gavuddeyo ng'osooka kwebuuza ku minisitule ogenda kikola otya ekyo ago amateeka tetunnabaga konfaminga tusobola gakkiriza ng'abannakibuga oba abantu abasookerwako okubuuzibwako tetusobola gakkiriza olw'ensonga nti amateeka gaba galese mu bukyamu gavumenti lwankubadde yafuuse ba dictator naye ate tebalina kukiisaawo nnyo balina osooka olwala tukituusa amateeka wegali mu nsi zonna amateeka gaba gakola naye gaba kuteesebwako eno wano sagala nnyo kugyoko nze mobilizer wansi ku muntu wa wansi oli anyigirizibwa ddala waliwo abantu abali wansi abatannategeera kikigenda mu maaso kaluluto kawoyo fala yamani era nga budde wabagambye buno kiggwera ntebe nga tuli mu ntebe yamani toyanza kalafu ofunye kaadi ya NUP kadi ngifunye kadi yange yino weeri kadi yino ngifunye kino bulijjo kyetulindiridde nga tubeere nga tulina ennyumba yaffe naffe mwetwegazanyiza nga nange nina ewange nange nina ewaffe wempita ewaka so wano wewaka gano ge maka gange era nga nja kwekuumanga ne umbrella mu musana oba mu nkuba bulijjo sirina kibiina bulijjo era bumanyi kabonero ngatto so nange natuuse ne ŋŋamba lwaki sigoberera muganda wange kubanga era mbadde nga mugobereranga nafuuka sita nga ngoberera kubeera nga Bobi Wine kubeera nga ye so ne mubiina era ne ŋŋamba lwaki simugoberera bulijjo ndi independent talasaamu yali mu masapikige naye manyi saa yonna agenda kutuuka era mutemutya mubeerewo amanyikidwa ye little boss nenga era amanyikidwa nga Katongole Ndebe